wali abayimbira n'abayimbira ddala. That's the difference. Abayimbira ddala n'abayimbira beebani abo. Abayimbira nabo mbamanyi. Tuyagala tuddeko emboozi tubere ku ekyo nabo beemanyi. Era ng'enjula nti abayimbira tubamanyi. N'abayimba naffe twemanyi. Yebuvuddeko twalabyeko. Excuse me. Yebuvuddeko twalabyeko ku Clever Jay nga zeewamu. Twaliyoffe. Byali bitya? Muzeeyi Clever Jay bagenda muzeeyi saaliyo nange nabisanga ku internet nga mu abasinga mwabirabye. Naye actually abantu bansisiza nnyo kaka mama wamwe nga yali so tough. Naye njanzikiza abantu atula 1000. Omuzadde ujja nga tuli muzadde teri muzadde anoonya gunjula mwana akozesa ddoboozi kakamu. Ogunjula omwana yenayina olina okukusika muki ku ddoboozi. So mama wange yasseewo eddoboozi nsuubira n'ebimuno yakoze ekiyeva nnyonnyodde abantu. Wagenda n'ogamba Clever Jay alina kubatolinga lirikazo yavuddeyo n'agamba mbu akwadde ultimatum omwetondero n'amwetondera. Lirikazo mukwano gwange era ultimatum gye yampadde tukyagyekennenya naye ate nga sinze namwogerako olwansonga zina yimpa example zange ambasada oyo kenyini namusonga gwanagandi birupazo ambasada kyogamba waba nga waliwo okwetonda ambasada yalina okwetonda so sinze ate nze kati netonda zinja kukola nkola ya muzaata naawe oba bwekituufu osera bukituufu. Yes. Togenda kwetonda naye nga ye Clever Jay wamusonyiwa. Clever Jay namusonyiwa ate Clever Jay muganda wange y'abantu bajjukire nti babateeka ebigambo wakati wa famire ya Mwami Mayanja neya famire ya Mwami Bukenya. Clever Jay mwaga bajjukire nti bino bya famire temufula nnyo ate temwenuuza nnyo okutuuka wala bintu bya famire leka abafamire babisooti. Abantu badde basuubira Palaso kubanga akomyewo lwaki takomyewo? Palaso yalina okukubawo ku Tuesday wanankenyina nayegerako next mugamba akomyewo naye Palaso yali akyafuna bujjanjabi yali afuna obujjanjabi kuba bwe bamurescuinga bamutwa mu ddwaliro famire ya Norman Ganja n'aba South Africa abalina emitima emirungi bamutwa mu ddwaliro so kati essaawa zino alina kumala eddoozi then akomyewo naye nga nsuubira wiiki eno ayinza okubaatuuka. Ekivulu twawulidde ku kivulu 28 ekyabirimuwenda gwanga mujje ebiseera gye ndigwanga mujje omwaka ogwedde saakola show ennaku basana bino ebintaataaganyamu abantu babeerawo nga ennyonta ebatta naye katusazeewo nga 29 tugenda kukola concert mpozi n'enjawulo endala eriwo ya nnaku z'omwezi nga 15 tugenda kuba tukola AK47 tribute ffe nga baganda twasizeewo tukijjukire naye nga bwetujjukira abarediyo n'abayimbi abalala egenda kubeera ku Nikan Resort ennaku z'omwezi nga 15 so nkunga abayimbi bannange bakwano bange ne baweer wishes mwenna abayagadde okubeera ku concert tributing AK47 ennaku z'omwezi nga 15 March. You're all welcome. Akasembayo omuyimbi Papa Sid yayimbye akayimba mbwe embwa ebagibbye kituufu embwa wama bagibbye embwa Papa Sid bagibba ani yagibba wama ajja babuulira wali atugamba mbu Bebekulu yagibba owange ajja birambulula ebirwa nsonga nze atakuma embwa ya Papa Sid nti mbeerawo nimbwa zange zendabiryo ebyo anaabirambulula naye agamba bagibbye mu kikomere ewuwo kakati ate nze kakati nze nkuma ekikomera kiteekawo okukuuma bintu esigalimu nze mbeera mu nnyumba oba mbeera bwe ngankola mu mbwa zonna balonzemu ya Papa Sid eyo ne batagirondamu. Papa Sid ajja kulambulira ensonga z'embwa ezo saagala nnyo okutangatangana bigambo bisimanyi naye nga kimanyi bambi y'embwa ebaagibye nawe yagimbidde n'akayimba nga Papa Sid yawonyonyola ensonga z'embwa yona olwansonga baagala kunkwata bigambo ate nga gwe kenyini embwa complaina giwuli baga nyini mufu yasulawo omusajja yabbye embwa yange ani this time around bamuyisa ambassador featuring Jose Chameleone ambassador ali mukwano wange tuyimbe naye okay of course yagirize more active a few years ago naye nga bali mukwano emyaka mingi so once twali awo nga tunyuma emyaka ya music kuba he's a music analyst amanyi music n'omuyimba amanyi naye nga nimunewaye tuyimbayo ddi akayimba so rarely eno collaboration zena gyemusabye kuba akayimba kena kawulanga kalungi nga akayimba ako tukayimbe so bakayita halo no ambassador mukwano gwange nnyo is actually my little brother kati mugambye musajja mukaka mu nnyo nti bbanga netwadde naye tansaba nga kola bwekenya kati nenewuja nenga naye omusajja ona ndaba nyiba abantu osanga manyi musajja wansonyoza nga bwe simugambe nti tutwera gokola collaboration tajja kyogera and he's a very good artist amanyi okuyimba